Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo osubscribinge. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo omulundi gumu onyige ku all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka. Katugendeko mu Endobeso yaffe ey'olunaku olwaleero. Noti 7728385 ebanafu abakiiwa. Halo, nze bampita Mukunja wa Beat FM mu Endobeso wangambye kubireko. Mwai Mukunja nagambye okubireko. Nze bampita mbazira sewo. Naye obuzibu bwe nina omwala gwe nali nawasa. Bamuyita Goleti. Naye Goleti yangamba ayagala kugenda kulabako simanya ku mukwano gwe. Nemukiriza nemugamba genda ebintu byonna yabireka tewalina kimu kye yatwala. Naye ekyamala amanyi bwe yagenda nakati taddanga. Yagenda taddanga naye amasimu oba essimu yagikyusa. Essimu buli lwenji kuba egamba cannot be reached kati simanyi kituufu kye. Kimaze ebbanga ki? Ndowooza kati myezi nga 6 zigenda na myezi 7. Naye kati obuzibu simanyi wawaali essimu tezikyaliko ne mukwano gwe yagamba gwagendulako nze simumanyi kati kyovula nakusindikidde ka message onkubire ku nga njagala ontaasi njala kumanyi watuufu waali. Kale beerako ku simu tovaako. Bamuyita Goleti. Kale beerako. Kale sebo. Hello? Goleti? Wanje? Oliwa? Oliwa? Ndizembera. Mbazira wali? Mbazira? Lino omusajja wambuuza mbazira. Mbadde mwetaagako wali? Siri naye sali nawo tombuuza na byambazira. Ate sikubuuza byambazira? Ate lwaki? Lwaki ombuuza mbazira? Nze yambazira navaayo dda. Wambazira wavaayo dda? Navaayo dda nafuna n'omusajja wange nina lubuto. Nze buli awombuuza mbazira essaawa kino. Nga ninga eyakulabyewo jjo. Ekisoboka naawe. Omaze ebbanga ki bannange? Kyomanya nze navaayo dda ewambazira nsiri musajja bukopi. Ate musajja mukopi akoze eki? Tegwani ambuuza oli mukwano gwo oli muganda we? Nedda nze mbadde nga nzijjako awo ne nkubuuzaako nga tujja siti tulinga ab'omukwano naawe. Ebyange nembazira byaggwa dda. Nze navaayo dda nafuna n'omusajja wange mbazira katoola ate okuleka akamenzi ak'omutwalo. Mukumbuuza mbazira aleka 5,000. Nakomawo n'asaba mbwayagala Amatooke. Ayagala kubalireko ebyennyanja bizeko ennyama ku 5,000. Nga nze nina abaana njagala kameza akategeeka kuba nina abaana bange mbawere. Nze mpita ko nina aleka ssente nesobola okufikisako nentereka neteera abaana bange kati ombuulira mbazira. Bannange. Aye nakomawo n'asaba ayagala kulya bulungi. Ate wamala nakubeerako nayagala akata buli kiro. Oli mukambwe bulala? Si bukambwe. Nalekawo kwenina kati alekawo sente nensisaako 3 nensobola okuweerera abaana bange. Naye naleka kamenza ka 5,000 nakomawo nabeera atera ku ggwe nasiniikiriza obunnyo ng'akuliko. Bannange nedda. Asiniikiriza obunnyo? Asiniikiriza obunnyo. Tobyogera nnyo takuwulira. Newampulira ate ngamba kyaleka 5,000. Anti kati omusajja nasaba Amatooke. Ababeerawo n'asimika obunnyo n'akubeerako. Etombuulira mbazira. Bannange.
Anti oli ku Beat FM akuwulira oli mu Endobeso. Wampulira. Nesibitegedde. Nange sibitegedde naye nze ninga abitegedde. Agambye ati atunda amatooke. Kati wano mu kusiniikiriza obunnyo wentandikidde okuba nga apiikinga. Naye asaba amatooke nze agala kulya ki matooke. Kakati kuliko n'ennyama. Nze mubitegeera mumbuulira kampuliriza. Amatooke ayagala galirako nnyama. Kati ate obunya abusiniikiririza. Anti nange wesitategeera. Mukazi agambye nze akameeza katono awe batuuse school fees bazinoonyeza kameeza. Kogwe. Nze mulugwe Emma. Kiwe bakoki. Mugombola y'e Rwanda naye nze okusiikiriza obunnyo namufu. Era mutegedde bulungi. Omutegedde? Mwami Amoti buuza ku mukyala Nakacwa okusiniikiriza obunnyo. Nze mulugwe Emma nkitegedde. Nze wamanze sibitegedde kubanga. Abasisimuka mwebale tuweereza mbazira ndowooza obuzibu obulabi we buva obuzibu buli kuggwe kuleka kameeza katawera ngate omukazi pulaani gy'ayagala nnene yakuweerera abaana naye ng'obusente bwolekawo tono so yasalawo akyuseemuko agende kimukyuseemu abadde bakikola nga sente za kameeza muleka ntono. Tuleke mmeka maama? Enzimala. Endobeso y'ennyimidde kakati kyesitegedde ennyama waliyo ey'$50 oba ennyama ekika kirala. Mutabani ebintu bino nze nange sibitege. Ate waliwo sengala waliwo gali amatooke gagambye naye bw'aba agalya n'asiniikiriza obunnyo. Tamukuba makube. Bannange ebyokusinika obunnyo nange Mukunja Nakacwa n'Amoti mwebale kutuweereza abakazi awo we twatuuka awatali future tewali kubeerawo oleka 50 okomawo osaba nnyama 50 zigula ennyama kyokka omukazi n'omuddako osiniikiriza obunnyo bulinga obw'emmese namirimu esta weddeko ku bigambo byo ndandiso bitegeera namirimu weddeko ku bigambo mwasuze mutya ku Nakacwa n'Amoti abasajja mwongeze kameeza olesa 5 oyagala kudda oli matooke ate n'osiniikiriza obunnyo Kutano siniikirizeeko n'obunnyo ono nakato gangu mutulekeemu nammwe. Kati ku 5 teri kusiniikiriza bunnyo. Mukunja Nakacwa n'Amoti mwasuza mutya bamikwano ono mama mumbejja wane ennaku erobbi mukazi omulekera 50 n'oyagala osangewo ebirungi byereere ate n'obeera okwo omukazi kale yabikoowa mwetereze basajja mmwe ndowooza owulidde ofuna omulala toddamu kukola bibeera by'obadde okola mama mumbe ennaku erobbi. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo osubscribinge. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo omulundi gumu onyigeeko all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka.